ebitongole ebirwanyirizi by'eddembe okuva wali munangate emitala w'amayanja munangate bivuddeyo ne birabula munangate Uganda. Bigamba nti nno okutya mu Uganda munangate kweyongedde byengenda okubeera nga nkutuusaako. Omuyimbi King Saha akyekoze munangate wali ennakawuka muganda wange so nga ate Jenny Brutik yeyongedde munangate okulaga ettabbo leero atuuseeko ko munangate Busaabala. Bamute Jaminati nsinziza ku Jaminati Yugi munange nno ntandise munangate ne UN evuddeyo nebaako munangate byeyogera ku Uganda era ng'egamba nti nno okutya munangate mu Uganda kweyongedde. Kuno nga kwe kuli munangate okubuzibwawo kw'abantu okutulugunya kw'ossa ate munangate n'okulinnyirira eddembe ly'obuntu kw'ossa ate munangate n'okukwatibwa kw'obooludda oluvuganya munangate gavumenti. Obukeeredde amakya g'olwaleero ng'omutimbagano gwonna gubunyeko amawulire aga UN nga gasomeddwa Al Jazeera ne BBC ne CNN nga gasoma okulinnyirira eddembe ly'obuntu mu Uganda. Amawulire gano gasinze kusomerwa nnyo ku Al Jazeera era omukyala aweereza ku mukutu gwa Al Jazeera asomye amawulire gano bulungi nnyo n'agamba Uganda UN egyogeddeko ng'egamba singa kino ekintu tekikomezebwa mu nnambiro egenda kuteekawo embeera erabe nga ezza emitima gy'Abannayuganda mu nteeko kubanga erabye okulinnyirira eddembe ly'obuntu mu Uganda kiyitiridde abantu tebalina ddembe lyabwe. Mujjukire bano abantu bakuba Uganda sanction. Uganda tewuliriza. Uganda kyekigiwaga. Uganda kati yekutula ku nsi z'abazungu kitubuuza. Uganda kati yeetwala. Bakuba Uganda sanction ate nga bakyagikuba. Bagikuba sanction ebeeko byekola ki? Byetyatyamuka ebimu ebireke tewuliriza. Gavumenti yako ntewuliriza. Eyogera kukola kuwamba, kusiba, kutulugunya, kubuuzaawo bantu. Kati UN egambye immediately egenda kukomya buno okulinnyira eddembe ly'obuntu mu Uganda. Era egambye ewadde warning esembayo mu Uganda negamba essaawa yonna egenda kukomya okulinnyira eddembe ly'obuntu. Egenda kikola etya tetumanyi, egenda bikola bitya tetumanyi, naye nga amawulire gabuutikidde emikutu gyonna gy'emigatta bantu nti oluvannyuma lw'okulaba Kano Kizza Besigye ng'azirikira mu kkooti n'addusibwa nga biwola ttaka amazeyo emyaka 2 mu kkooti. Omusango tebamusalira ate tebamutta. Otegeera ekintu ekyo tebamusalira ate kyebaze bakola bannabyobufuzi bonna ababeera mu Uganda bakusiba tebakusalira ate bakutta. Sige mateeka UN geyagala. UN eragira bw'oba okutta omuntu musalira agende mu kkooti agende mu kkomera. Kati gavumenti ya kuno kibagiranga oba otegeera esaidi. So yembeera eno munangate nga bwe badde munangate ku social media weebityo weebitambudde munangate esaidi eyo. So awo kankuggyewoko kankwongereyoko omuyimbi King Saha munangate abadde nakawuka nga bwogezaako okulaba naye muganda wange engeri gy'abadde agoyingamuko crazy munangate Chogame mbuzi okubyeteke. Eki kuvayo. Kuvayo. Yes. Ana kuko mbuzi ngenda kufana. Baganda bange ngenze funa wentuula. Chapati ojifu. Njijeke simu. Chapati totutte. Atinga bane bagaye. Chogame mbuzi okubyeteke. Eki kuvayo. 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 Yes. Ana kuko mbuzi ngenda kufana. Baganda bange ngenze funa wentuula. Chapati ojifu. Njijeke simu. Chapati totutte. Atinga bane bagaye bana.
ekimere wali kibadde kiriya nnyo era nga bw'olabye munnanga ate mu katambi ako. So nga nkwongeddeyoko munnanga ate Jenny Boutique ayagala kye bayita munnanga ate Bobi Wine. Olunaku olwaleero abadde wali munnanga ate Busaabala, ali mu kuwoomerwa wali munnanga ate Fish, naye nga ekifaananyi kya Bobi Wine nga kiri mu frame wali munnanga ate ku mabbali. Mu katambi kano kabadde kakutte nnyo munnanga ate vibe ku mukutu ogwa TikTok Jenny Boutique esite eyo, era nga by the way y'omu ku bawala abali mu kibiina munnanga ate ekya NUP abakyasinze okuyirirawo munnanga ate omukulu Bobi Wine oba olw'okwagala munnanga ate ekibiina kye ekya NUP munnanga ate esite eyo. Obutasiba munnanga ate update yonna making sure nti nno osubscribinga, ebisigadde tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera ng'osubscribinze.